musaga lumulwede omukazi yajula emmere n'akabuwa akasooka yakakola ettale sekyo kyankenenya endusu senanda ekirako embisi etonodde ku bukya nange sanfuna nsonyi nenkolanga bwe yakola ndowooza ndaba ebidde biwooma nnyo mwana wombewa emmere wabula obwokutya nsaawe sambego bbiri ebyaddako ne byombereka byosi bikulu byali bikwatakoose naye tudde mu kyano bayambala engoye naye nga mukama agenda embaata mukuba nawondo takuwekira anti twali muzikiza ate eno nga tutya sitaani yatuwembejja kwolwo olunaku esanyu n'omukwano n'ebifuuka amasiga twakola ekisicyenki wano mugoyi nayambala akawaali k'omukazi giyite nneka n'omukazi teyamanya kandaweya yange yegye yassa mu peki natennabuusa beddirira kwata ku ttama amatosokolemu envongonje bikemunye wasekerera sekasiru ekiriko gwakooba otalivompita buli mulimu nembeera nange nafuna n'ekigambo bwenzi kyali kinkubye embaga wabula mukambulira anwaye wacebe yandekamu efumu era nakatiri kyannoma ekisiikiza kiyamba mu besi naye kufe tekyakiyamba wadde nga sitwakoza bbali ofuula n'ekitangaala n'olya ngulaba fembi twakola ensobi seneye mukasi solwayingira ewange paka mu kisenge nembako ekitanda kyange n'entema endobo esaawa y'okulya tuuka mukyala mpita mooza wange bwondikuba bweyagala jjula tewali kyakola n'asoosookala emmere makojjako akawuwo we yagwira ku faya omukazi bw'anula empale n'asituka n'atuula n'ampima ssimu kyate kino kise kitya konze kinyamu bwe neetunuulako oti wamma neefuna essogi n'asituka mangu n'ayambala engoye wala ebibuuzo byankubya ebiringa 10 nga sinnabiddamu nsirise nnoonya kyakola eduulu n'evuga ewandayibaana b'ennaku nabuuza mukazi ayogedde jjanjandaweya wabadda nayasamya akamwa ate n'afuna tteke musajja yali munyigo nnyawu akasibu nayeewolera okutta omuntu ku mukazi naye ani bwebakwekoli omukazi talina nawoli n'otakwetogapata abuuza olinga ekikyamu naye fulaga mpisi mukama yalimunya bwaliramula Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 esendo bwekubikiriranga ku masiro esanyi bweriba wanteryanga ku nkoko tobeeranga musango singonya ku bbiya osobola okukeera enkyana gwerukubbye balamusiza nnyama ennabasibo yogeddeko ne kajjamba erimu kanyamu batamanyi buuso yakuliranye ku bbali amanya gange n'omusira bikuwafune ekibulo kimala kanula emunye oneetegereze bulungi ate kyatumbulwa sijja kubata simanga ne basekumo wetingananga ku kyeru wetwaita bwesibebaza nnyannyomera mu ssimu nagenda yidde bannange obootabanyusa ettutumu lyositudde kati lwandi wandasi era bwe mwotasiima binga muba battima sirwa basubu nina omusango gw'abakulu abato mweggale kakati tukibi kyamakama omukazi era bwe bakuuma obulamu bayagala okusaanyawo tebakyakola tusanga kuba wembejja nnyo nga baddebi nakonaakoma obwo gwatanaataba mukazi singa nze kweyagaza okulira ensinkasi engoye nayagala mukannayimba wange lububa anti yali bulungi nnyate nga wambisa ompisa ze nungi gye nasooka okulaba ey'obwensi yali yagifunanga kitone ate nga nange ey'empisa bwenalaba bwetufaanagana n'enkala emunye olwamugamba n'asitula ekikolo nnyabo n'akamwenyumwenyu akalaga ekyo kyennyini emuwanako koose maama wabala koye kati otegedde otya nsi ali mu ngoye bwe twatirirako obudde obike ku ssoni onoonye newonoola
bagira Afrika yennyini basaneniriza abalugera sibamusibu waliwo akayunga kajjajjanga okubbali etosinkana omwakubbiriza ennyini bemumaze ennyinja mawandeteza omugogo naye yali mu bwetaavu nnyo bayenkula enfuero sookayo omukaso mwenzikiremu nawe tuli bakulu tuleme kudda mu ddoyi tugende butereevu tutuuka wali enjuki omukazi yajjula emmere n'akabuwa akasookako yakakula ettale sekyo nkyankenenya endusu senanda ekirako empiso etonodde ku bukya nange sanfuna nsonyi nenkolanga bwe yakola ndowooza ndaba ebidde biwooma nnyo mwana wommerwa emmere wabula obwokutya nsaawe sambego bbiri ebyaddako ne bembereka byosi bikulu byali bikwatakonse naye tudde mu kyano bayambala engoye naye nga mukama agenda embaata mukuba nawondo takuwekira anti twali munzikiza ate eno nga tutya sitaani yatuwembejja kwolwo olunaku esanyu n'omukwano n'ebifuuka amasiga twakola ekisicyenki wano mungoyi nayambala akawaali g'omukazi giyita enneka n'omukazi teyamanya andaweya yange ye gye yassa mu peki natennabuusa beddirira kwata ku ttama amatosokolemu envondonje bikemunye gwasekerera sekasiru ekiriko gwakonga otalivompita buli mulimu nembeera nange nafuna n'ekigambo bwenzi kyali kikubye embaga wabula mukambulira anwayo wa jepe yandekamu efumu era nakatiri kyannoma situjja kwina ekisiikiza kiyamba mu bwesi naye kufe tekyakiyamba wadde nga situwakoza bbali ofuula n'ekitangaala n'olya ngulaba fembi twakola ensobi senenye mukasi solwayingira ewange paka mu kisenge nembaho ekitanda kyange n'entema endobo esaawa y'okulya tuuka mukyala mpita mwoza wange bwondikuba bweyagala jjula tewali kyakola n'asoosookala emmere mukojjako akawuwo we yagwira ku faya omukazi bw'anula empale n'asituka n'atuula n'ampima ssimu kyate kino kise kitya konze kinyamu bwe netunulako kiwamba n'efuna essogi n'asituka mangu n'ayambala engoye wala ebibuuzo byankubya ebiringa 10 nga sinnabiddamu nsirisa ennoonya kyakola eduulu n'evuga ewa nnayibaana b'ennaku nabuuza mukazi ayogedde jjanjandaweya wabanga nayasamya akamwate n'atunda tteke musajja yali munyingo nnyo akasimu nayewolera okutta omuntu ku mukazi naye ani bwe bakwekoli omukazi nalina nawoli n'otakwetogapata abuuza olinga ekikyamu naye fulaga mpisi mukama yalimanyi abwaliramula ekijambiya n'abamuusa okuwaddeeko oli bansisi aliko mukwano gwange neiba janyambe tusiyabanga bajoga omukazi akomye waayambadde ndaweya bona ndaweya takoli mu kifo kyebole ekatono nzirike banna basibu neninda kiddeko mbadde ekiva mu mukazi tinange basi bange wanajidde mu mpale omukazi teyakitogera yamugamba bwesiriiwo ng'onsibye mu kibuga ajja kubuulira naye munnooto wamanga kwananye nga kirimu gwe wennyini omukazi omuganda alirofu mumannyo ze yasibiramu n'agenda neneiba nesigala nga ddingiza mu kadulisa abakyala kambabuuzeemu kate banyamu
kyempandikoze nga nsembaawo ekyekangu tekimanya muntu wanyi n'obukambwe kutulo byanneesamba oba mukyala bwakomawo nemubabira nemubuuza gy'avudde ebintu ebiri yanguwa bukubi bwejagala musambesambe n'alya mu ttama konse siikanyabo mbakyewoomeza najja nga mpizimba ki nangambulako nga tomusigika gweriita bikuka nafuuka kidubi namuza kimusonyiwa gwe kati nyabo yatunuulira nga talaba nakyakola nagenda gyasula nensigala mu ntebe era we nasula yangoba mubuuliri okumala wiigisi bbiri olw'ennyota y'omukwano yannoma mu ttumbi koze kamulumba nga naye basindaba nenswalirayo okuba tewali kyakola naye kabise n'anywera mu ngoye 3 balirira ssebo asimalemale omwezi nga sirya mmere nabadde kyannuma kale naye oluvannyuma mu mutima nafuna essanyu kuba ennyabo teyandoloko era nakakati oba akazi akola ekyakuule mu 100 ekiri nti ngo tunoonya kwiga omukazi ofunyemu kimu kino nnyabo kati obusungu bufube okanya tikisingako amaka bwegagala zowami nabusuula eri kati yavuga kuba obulamu bwange abukwatirisawo singa yabuulira nayimba tezemunyaga muga katonda kyemmanyi tewali kuona kyafunye mu luyimba luno kiteeke mu mutima oli kijjukira bwe buli kyagufunye embale kusuula siriva gemannya gange genyini musooka lyali lyajjajja ne musikira kosikapone bwesu kutali kkomo yamba abakyala n'abaami akome mukama Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono lye lya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya ddene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects ko cultural activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.